batuwuliriza mwe bali kwekumira ku Royal FM amanya n'eddoboozi nze omulungi Irene Pauline. Fena tukimanyi bulungi buli essaawa eziwera 7 mpaka 8 ogw'emisana tuba tuyingiddewo ne puroguramu yaffe eno Youth Talk wetulabira ensonga ez'enjawulo oba wetwogenda ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku bavubuka. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ensonga lwaki abaana abawala beefumbiza nnyo ensangi zino. So mu studio sizenzeka oba sirimu nzeka ndimu n'abantu abalala ab'enjawulo naye mbadde nsaba batweyanjulire tugende mu maaso. Nyabo abawuliriza ba Royal FM ku program Youth Talk baniriza nnyo mwebale kwekumira ku radio yaffe Nganzi amanya Ndagire Sandra Norris. Nyanza moderator Mukisa Gompadde abalabi ba Royal FM Erinya n'eddoboozi musajja wa Kabaka Nabulemeezi Mulangira Namugala. Omulungi atuwuliriza ku Royal FM amanya nze Namiro Martha Station. Kale nga bwe mubeewuliriddeko batweyanjulidde twagala tugende maaso n'ensonga yaffe erize nabagambyeko biki ebireetedde abaana abawala ensangi zino okwefumbiza naddala nga bakyali bato. Kale twagala buli omu atuweeyo ensonga emu kiki kyalowooza ekireetera abaana abawala okwefumbiza nga bakyali bato. Nyabo ntandise naawe olowooza biki ebireetedde abaana abawala okwefumbiza nga bakyali bato? Neyanziza omukisa guno kakati nze kyendowooza ensonga esinza okuleetera abaana abawala okwefumbiza nga bakyali baana bato peer pressure kyeki nobeera n'emikwano gyo omanyi abaana balina kuzinero aba akula abeera ne kassako abeera n'emikwano gye gimubeera ku lusegere nti gundi alina boyfriend nti ono alina kino oba ono yafumbirwa wa myaka bwekiti ne bwekiti. Ebiseera ebisinga naye muli aba awulira kyaluubirirwa okutuukibwako ogenda okwesanga ku ssomero takyatuuka nayitirewo omulenzi. Ensonga nze gye ndowooza ereetedde abaana abawala okufumbirwa nga bakyali bato. Kale sebo ate golooza ki kyetira abaana abawala okwefumbiza nga bakyali bato? Neyanza Madam Moderator okumpa akakisa kano amanya nga wenagambye Mulangira Namugala Nabulemeezi musajja wa Kabaka. Essiro okutuleeta wano ky'abaana okwefumbiza nga bakyali bato. Nze ku sayidi yange yagamba obwavu obususse ennyo oluusi mu maka kyekiviirako abaana okwefumbiza nga bakyali batyo. Kyogamba buli abaavu ewaabwe abaana beefumbiza. Madam Moderator waliwo betulanga baavu. Kankubuulire kino Madam Moderator obwavu obususse ewaka abaana bayitirivu bagenze mu bufumbo tayinza kuminkiriza. Lambulula bulungi ensonga eyo kuba waliwo abaana abamu ewaabwe baavu kati ayinza okulowooza nti akageri ke tuli abaavu ebiseera ebisinga kisinziira na ku ngeri gye wakuzaamu mwana. Madam Sandra yes naye obwavu abaana abawala mubeera n'ebyetaago bingi kakati agenda okulaba ng'ewaka tebabimuwa ate ng'alinayo ekya booda kye lwaki tekigenda ne kimuwa omutwalo n'abigula. Ensonga eyo naye obwavu bususse obwavu obungi nabwo buleetera abaana abawala okukola emize egyo. Olowooza otya Madam Station? Nze ndowooza ekireetedde abaana abawala okwefumbiza ennaku zino kisookera ddala beegomba ate nekirala abaana abawala bazibu tebamatira abamu tebamatira naki bazadde baabwe kibabawa. Agenda nalaba muwala munne ng'oba ataddeko kawiigi obwo buwiigi bw'abakyala obwo obw'ebbeeyi ng'oli so nga ate oli omwana omuwala alina kawiigi akeewaawe beesobola era nga muzadde we oluusi be baba bawadde ne ssente ze zigula ezo enviiri ez'ebbeeyi ze baba bambala oba engoye neyeegomba ate nga tasobola kukola kikubyetuusako ebyo byeyeegombye byalabye ku munne omulala. Olwo nno n'alyoka asalawo afune ki afuneyo omusajja anaakola ki anaasobola okumuwa ssente ezo asobola otuuka ku mutindo munne gwaliko mukwano gwe gwaliko. Nze ngamba era kati ku nsonga eyo yennyini we mba nnyongerezaako nti n'okubuulirira abaana baffe kikulu
lwansonga nti omwana omanya nti ewammwe gy'ova temusobola ku affordinga bintu ebyo era kiba kizibu nnyo okwegomba ebintu by'olaba kubanga era otunulamu n'ogamba neegomba gundi ewaabwe bagagga ffe waffe tuli baavu sisobola kwegomba gundi byakola nga nze sikola ki nga nze si ewaffe tetusobola kubyaffordinga awo wennyini wenjagala tuwummulire mu katini then tukomewo tovaako. Atudde waka ogamba otya amanya yo baby girl Mary Flaviana Mulindwa kubula mwana okwesukira lero sakoledde ku bukedde nakoledde ku Royal TV. Hello bambi kusulaba genda ku Facebook likinga sharinga commentinga everywhere. Make sure let's make it go viral. This is the student initiative esose mu Uganda. I'm not kidding. It's so tweberera mu abana tubawe support likinga sharinga abali ya Bulaya America wherever you are. Make sure you do it. Tell a neighbor about it and let them know about Royal TV. Thank you. I love you so much. MRI TV Fabaliko. Chebalowooza abaana abo kye bandikoze okwetangira okwefumbiza nga bakyali bato. Badde batandike na bolooza ki kye tuyinza okukolera abaana. Kakati abalabi abawuliriza ba Royal FM beebaza nnyo okugyefumirako kuba gye twatandikidde. Ensonga gye ndowooza gye tuyinza okukola netangira abaana abo okwefumbiza nga bakyali bato abazadde okubuulirira abaana. Abazadde mubuulirire abaana, mutuuze abaana, mwogere n'abaana. Kubeera singa omutuuza n'omubuulirira omwana yenna woba omubuuliriridde amanya ensonga lwaki kino sobola kikola kino nsobola okukikola. Nti mama wange oba taata wange ensawo ye bweti bwezitowa nti kino kyajja osobola okuntuusaako kitajja sobola kintuusaako. Kituufu nnyo ekyo. Nsebo olowooza tuyinza kukolera kiki kye tuyinza okukola abaana bano okusobola obatangira okwefumbiza oba okukola emize emikyamu egyo kuba ffenna tukimanye egyo giba mize emikyamu naddala ku mwana omuto atannaba kwetuuka. Madam Moderator neyanziza neka neera kankayiseewo Madam Moderator Ssaabasajja atukubiriza okusimba emmwanyi temukyerabira musimbe emmwanyi kyekijja osobola okutuuza ku ntikko nga nziza ku mulamu onoosonyiwa Madam Moderator mbadde siyinza kutakayisaawo Ssaabasajja mwenna atukubiriza kusimba emmwanyi. Kaakati nsaba abazadde mwenna abawuliriza Royal FM museeyo nnyo amatu nti embeera gye tulimu yatabuka. Mbasaba mukuumire abaana wamu ate temubatwala mu baŋŋanda nti babalabirire. Abaana mubaleke okuwummulira mu bantu be mutamanyi bafunirayo emize emibi. Mwekuliza abaana baabwe mubakulize mu mpisa. Nsuubira ekyo kijja yambako abaana abawala obutagenda mu bufumbo nga bakyali baana bato. Kituufu ekyo. Nze kyenkutira abazadde mwige okubeera straight forward n'abaana bammwe. Kubanga abazadde abaana mubatya omwana mugambe nti wonaagenda n'oweefumbiza eri omusajja oyo omusajja ekisookera ddala abasajja n'ab'ennaku zino baagala nnyo abakyala abasomyeko ne waaba teyasoma naye aba ayagala ng'omukyala yasomako. Omugambe kabi omugambe era omutegeeza abaana bamwe akabi akali mu kwefumbiza nga bakyali bato n'ebizibu byonna bye bajja okulaba nga bagezemu obufumbo nga baana bato. Ekyo kyensaba abazadde. N'ekirala Madam Moderator abazadde b'abaana bafuuke basenga baabwe bave mu biri ebyedda nti ate wenna amugambako nja kukwatibwa ensonyi omwana amugambe nti gyagenda biruma. Kituufu. Aleme kuyingirira bintu byatasobola. Neyanziza. Kale tweyanziza nnyo tweyanzege. Mwebaliko okumira ku programu yaffe eno Youth Talk. Amanya nze omulungi wo Irene Pauline. Tusisinkane olunaku olulala mwebaliko okumira ku sheno. Bye bye.